Makebe. But my real names are Chiwenji Sadat. Firstly, they're known as who? Normally called Asadaman Makebe. Those are the two names that are normally used as family. But my real names are Chiwenji Sadat. Chiwenji Sadat. Okay. And I'm returning my expression of interest forms for the position of Member of Parliament, Bosilo North. Manidwanga Sadaman Makebe. No, go ahead. Here, you are English. English, right? On this specific. All right. So, I'm trying to show the other young generation that in a way of answering the call for our president, Dr. Chagwen Sentamba, we must stand up and represent ourselves by ourselves. As we the youth, I'm going to stand up for the Member of Parliament, Bosilo, the areas including Kachiri, Mende, Katikamo, Namayumba, and other places. So I'm conscious that I'll be compliant with the laws of the National Unity Platform. I'll work under the guidance of the leadership of the National Unity Platform, and I'll follow their guidance where necessary. Please submit your papers. Omanyo n'ovuka abadde avuma gavumenti ya Museveni ne Museveni waako abadde Dubai gwe bayita oba Sadamani. Yakumye Uganda agenda kwesimba ku bwa MP oba anaamalako ku bivumo byavuma Museveni. Kati abawo kambeko kyenkunyonnyola nga tonnagenda wala. Kugamba. Olaba bakadaama bano kuba Sadamani nja muyita kadaama we babeera eyo mu biyumba by'embalasi balowooza nti gavumenti ebeebalaba. Gavumenti ebiseera ebisinga eba tekulaba ate ne weeba ekulabye tekwetaaze. That's why last time nagamba nti Chicken Kagame talina kyamwetaaza. Kati nabo Museveni talina kyabeetaaza. Tovora wanesaalake yakomawo wano neyekweka naye nga teri amunoonya. Yavuma n'amala n'atambula n'agenda. Gavumenti talina ky'osobola gikola gwe nga gwe. Mulika bakakolwa ate na kino kankigambe woowuliranga nti gundi gavumenti emukutte manya Museveni tabimanyiiko. Museveni tabimanyiiko. They are considered citizens abaliranye President Museveni. Naba abamwagala ennyo goyinza olowooza nti Museveni tebamwagala. Buli w'omuvuma aba wakkirizibwa okukwata n'akusiba. Abawo yennyini akkirizibwa. Bwe kiri. Yes. Era nze natunulira Sadamani Makebe era ddala atunulanga bikebe ayambadde mbunga avata yenna tategerekeka mbwakomyewo mbwatiisatiisa yenna atunulanga kigenyagenya. Gwe Museveni akwagaza ekigwe Makebe nga we Sadamani Makebe omanyi bagenda ne babeera eyo mu bed space ne bapama mu bubaketi bwa omo we basitula we bakukuta nebyo ezenkutu ezo ze basiba balinganga abatabaziba mu lutalo lwa Yesu Kristo. Yakomyewo mbuse bavimba ne baneera ddala era n'okwesigala nno. Kati Makebe ananga Lama tugende. Lama. Wanji Okimanyi nti obedda asubira bagenda mukwata akole eggulire. Tebasobola kumukwata kati ate kabata kankulage. Museveni sibagaba amasanyalaze. Sirika abawo okunnyonnyole. Wano mu Uganda ebabanga basobola okukwata ekisimu bwe bati ne bakebera number plate nti tewasasula third party nga system tugirina. Kitegeeza ne ku airport basobola okukwatirawo nga baagadde. Wano mu Uganda ebabanga basobola okukwa kamera ne kuba sente ne zijja direct ku simu ngezo ze bataddewo. Kitegeeza system ey'omu airport nga bataddemu ekifaananyi bafuna ebikwatako era noyitawo ne bakwata. Kati bana bewa self importance. Kati Sadamani Makebe oyo atunulanga omukebe ayambadde nga ba avatar ayambadde nga ba Alemani bamwagaze eki na gwe nga woomulaba.
kati oyo bamwagaza eki just bano abavubuka bewa self importance kati nno mbwembi bano mbibagamba mumanyikibwa bakadaama wano Uganda bayinza okuba nga tebamumanyi na mumanya wama Sadamani Makebe omanyikibwa bamukomba box wano Kampala bilalamu Sadamani Makebe okulaga nti tolina kyoli njagala ogenda oyimirireko ku State Square mulabe bameka abanaakutunulako okulaga nti tolina kyoli genda oyimirireko mu paaka enkadde olabe bameka abanaakusongamu munnange oba oyimirire Jeberaali n'ogenda ku Union simanyanga Satwa simanyanga Jeberaali ne bakubira emizira wano Uganda tebaakumanyi wano ebirala muko kuza Big J yajja ne kabaleti ku mutwe nga kamulinganga emoji ya byazunga Kampala yenna naye nga teri amumanyi nti ye chairman nga bakadama be bamumanyi wano Uganda teri akumanyi gwe nawe abba osirika era namulabye nga simba atunulanga abakuumi ba Yesu mbunaye agenze nno nampapula bamuwa obwemupi sirabangayo pata erimu komedi ngaabo kati oyo nga naye tumuwa obwomupi n'ogw'omumwa ogw'omumwa ogunywa obuugi obwokyogo kati tumuwa obwemupi oyo mulaba omutwe gumuli neera people power esigala people power ago egabanga gemaanyi g'abantu mukwano kansigale mwenyale mugende kati oyo agenda kukulemberano nalabye ne sibitoka mbu naye ano nampapula komedi yennyini aba bavubuka be bakubira amasimu Museveni ne bakwata sente ne babawa ne bazirira ebbali mbu naye ajja kulwanirira abantu webanga NUP muli babi nnyo kubanga musanyidde maanyi g'abantu imagine many people died abaana baafa wangi ono Sadamani Makebe mu mugambi kibanageza ne bamukwatira mu Uganda agenda mala emyaka tebasobola mukwata kabaata kuba bandi mukwatidde ku airport just bewa self importance kati Makebe bamukwatire kyamanyiiki